أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد ابن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله عز وجل أمرنا بتقواه. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة مهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bubi yadde obukendeevu bwonna, ebiseera byonna era ebbanga lyonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala eyatutonda era atugabirira. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebingi ennyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera byonna atuteeke mu baddu baayagala era baasiima. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire, atutaase embeera enzibu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire ebbanga lyonna okubeera mu abo abalongoosa. Akawungeezi k'olwaleero ke tuyingiddemu, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obukalimu n'obulungi obuliwo oluvannyuma lwako. Ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase era atukingiriza obubi obuyinza okuba mu kiro kino oba mu kawungeezi ke tuyingiddemu, n'obubi obuliwo oluvannyuma lwa kawungeezi kano. Ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nyongera okubalaamira nga nange seereseeyo tutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye twogera wamu ne mu bikolwa bye tukola. Yenna anoonya ekiyitibwa as-saada wan-naja, ayagala emirembe ejannama ddala era ayagala okwesiima n'okuwona, ateekwa okuba mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera mu bigambo bye twogera, era okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne kubeera ne mu bikolwa bye tukola. Yenna ayagala emirembe ateekwa okuba mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo ddala abamutya, kubanga ekituufu kiri nti tekifunika tekituukikako okuggyako luvannyuma lwa kubeera mu abo ddala nga Allah subhanahu wa ta'ala akikuwadde. Na yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwakiwa abeera muwadde ekkula, abeera muwadde ekyengera ekitagambika. Idhan tufeeyo okuba mu abo abatya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya. Darusu yaffe ey'olwaleero nga tugenda okwongereza ku bigambo bye tujja twejjukanyako wamu n'ebikolwa. Allah agiwa oyo yenna gw'ayagala, waman la yuhibbu n'oyo gw'atayagala. Kati ekikwewuunyisanga
era tukitwala nti mwana wattu kyagamba kiyinza okukuba enkyukwe oba kibeerenga gati lwaki kikulumya omutwe okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala olaba y'abaddu nga alladhina yushrikuuna billah bagata ku Allah subhanahu wa ta'ala abati balina busiraamu bali mu mbeera zaabwe n'obasanga nga bagagga n'obasanga nga balina ebitiibwa n'obasanga nga balina bye balina kimanye omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam atugambye nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti ad-dunya Allah subhanahu wa ta'ala edduniya eno ajigabira era agiwa man yuhibbu yenna gwayagala wa man la yuhibbu n'oyo Allah tabaraka wa ta'ala gwatayagala saate alayhi salatu wassalam n'atugamba nti wala yu'ti al-iman naye Allah tagaba Allah tawa kiyitibwa bukkiriza kiyitibwa busiraamu illa man yuhibbu okujjako obukkiriza buno n'obusiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala abuwa oyeka gwayagala kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yakuwa obukkiriza okubeera nga yakuwa obusiraamu kabonera akalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuka Allah akwagala saatera okuweebwa obukkiriza okuweebwa obusiraamu kuba eri kutwala mu kuwona kuba erigenda okutaasa ebinzo bya Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba ogenze mu Qur'an n'osoma suratu eyitibwa Ali Imran ezimu ku aya ezirimu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wadhkuru ni'matallahi alaykum Allah atugamba nti abange mujjukire ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala kummwe idh kuntum aada mukaseera mwana wattu we mwabeereranga muli balabe na balabe jaa al-islam bwagenda okujja obusiraamu wal arab bwasinkana nga mwana wattu abantu abawarabu wa hum mutafarriquna nga mwana wattu beeyawudde bwasanga obusiraamu bwagenda okujja ne busanga mwana wattu abawarabu n'abeera nga yagatta fa allafa baina qulubikum Allah n'agatta wakati w'emitima gyammwe bini'imatihi n'ekyengera eky'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fa asbahatum bini'imatihi ikhwana ne bukeera ku makya nga mwana wattu muli baaluganda kyesinza okwagala yeeyo ekitundu kya aya eyo ng'eggwayo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa kuntum ala shafa huflatin minan nar Allah yagamba nti mwali muli kunjegoyego mwali muli kale bwerebe kwa kugwa mu muliro nga mwana wattu we mubulako katono nnyo senga mwana wattu bafiira ku mbeera eyo nga Allah tabawadde busiraamu nga Allah tabawadde ekyengera kye bandi badde mu abo abagenda okubonerezebwa ne Allah yabataasa Allah n'abeera nga yabajjayo kitwale nti olabye omusajja olabye omuntu yenna agenda gwa mu kinnya n'odduka emisinde n'okola otya n'omusika oba oli abadde avuga emmotoka bw'ati ng'agenda okugwa mu kinnya n'agiwugula ne batagwayo mu kinnya kati enkola eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola gye tuli okuba nga tuwa ekyengero eky'obusiraamu kuba yenna atalina busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaamujjulula n'afiira ku mbeera gy'aliko imma ey'obushiriku imma ey'obukafiiri n'embeera endala mwana wattu omuddu oyo agenda kuba nga alabye kuba tagenda kugibwa muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala idhan ekyengero ky'obusiraamu kya bbeeyi manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akwagala haithu hadaka ila al-islam Allah subhanahu wa ta'ala bweyakulungamya n'abeera nga yakuwa obusiraamu kati obusiraamu butwale nga kyengera kya bbeeyi era omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'atugamba nti kad aflaha yagamba nti yeesiimye nnyo awangudde nnyo man yagamba nti man hudiya ila al-islam yenna Allah gwe yawa gwe yalungamya eri ekyengero eky'obusiraamu idhan ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala weesiimye okubanga ddala olina obusiraamu faayo obulongoose era faayo obukole mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima era gyayagala oba oliawo n'obeera mu abo abagenda okubeera nga bawona akawungeezi ke tuyingiddemu kannaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Sha'ban akawungeezi ke tuyingiddemu kali kakeesa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Sha'ban omwezi gwe tulimu mwezi gwa 8 songa maaso awo ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ekibiina ky'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kitunuulidde ibaada emu yaki ya siyam ya kusiiba era abaddu tukubirizibwa okuba nga tweteekateeka era abaddu bali mu kuba nga beeteekateeka naye nga tugenda okwongeza ku musomo gwaffe gwe tusomako
okusiiba buli musiraamu yenna okubirizibwa okuba mu abo abatuulako wansi w'abawalimu bakujjukize bakusomese okusiiba kyeki era omuntu anaasiiba yaani naye naddala anaasiiba ateekwa okuba nga alina enzikiriza entuufu amakulu nga musiraamu ebyaddala so si ndabika kubanga atali musiraamu mwana wattu ne bw'asiiba enjala n'ennyonta bimulumira bwereere era abeera mwana wattu akootakoota mu gaalumonde era mwana wattu abeera agenda kuviiramu awo ngaayo ky'omusota kubanga ne bwagwokya ne gumyuka gute tagenda kukola atya tagenda kugulya allahumma okuggyako abo batugambako abagirya naye wano ekimanyiddwa kufe tetulya miki tetulya misota kati yenna anaasiiba nga si ye mutuufu w'okusiiba mwana wattu ajja kuba nga aviiramu awo so mbakubiriza nange ekiseeresa eyo bwe tugamba kweteekera mwezi gwa ramadaani tukubirizibwa okwongera okutereeza enzikiriza zaffe okutereeza obusiraamu bwaffe hatha al amru wal amru thani ekyokubiri okutereeza okwenenya ddala olwenenya olwannamaddala kubanga mu kaseera kano abaddu gye bali nga bakola amazambi kasuubuluzo mulimu ne gw'osanga nga yeeraliikiridde ramadaani ejja omuntu agenda okudda ate mu muzikiti asaale ajja naye ng'ajja mu ngeri yagamba nti singa ramadaani tebaddewo sandigenze kusaala bw'aba mukyala agenda tandika okwebikkirira naye wakati mu kukaluubirirwa awulira ekizibu ekyokuba nti agenda tandika okwebikkirira so waliwo bagenda okugoba baddeko ewaabwe mugira mugenda ramadaani bwenedda onookomawo so baganda bange okweteekera omwezi gwa ramadaani wa nahnu natubu ila Allah taubatan nasuha nga twenenya eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala olwenenya olwannamaddala kimu ku ebyo ebya bbeeyi n'ebirala bingi by'okubirizibwa onoonyereze era omanye ku mwezi gwa ramadaani amma mukize tugende mu maaso mu ddakiika zino ezisigaddeyo entono ku musomo gwaffe ogugamba nti aqwalun wa af'alun waladati fiha ujurun azima waliwo ebigambo n'ebikolwa nga biriko empeera nga nnene nga senga omusiraamu abeera mwana wattu abikoze abifunamu empeera nga ddala mpitirivu nnyo era nga nnene era nga zijja kuba nga zimugasa omulundi ogwayita twasembyayo nga tulaba namba 63 ala yagamba nti husnu al-khulqi ekikolwa eky'ennamba 63 yagamba nti husnu al-khulqi okuba n'empisa ekimu ku bikolwa nga kiriko empeera nga nnene ng'omusiraamu afunamu nnyo empeera era nga mwana wattu Allah amusiima n'amuwa bulungi bungi kyekyokuba nti otendebwa n'okuba naki n'empisa kubanga alayhi salatu wassalaam kaana ahsana nnasi khulqa ye yali omuntu asinga abantu bonna okuba naki n'empisa ate nga ye mubaka waffe kitegeeza nga ffe abali mu kibiina kye kitegeeza nga ffe abamugoberera tuteekeddwa okuba nga naffe tulongoosa empisa zaffe naffe tufeeyo okuba nga tumugoberera alayhi salatu wassalaam nga tumukoppako empisa ze yalina eri abantu ab'enjawulo era alayhi salatu wassalaam atulaamira n'atugamba nti wa khaliqi nnasa bikhulqin hasan yatugamba nti abange muyise abantu mu mpisa esinga okuba nga nnungi mukolagane n'abantu mu nkolagana esinga okuba nga nnungi naawe oyagala abantu bakuyise bulungi naye gwe obayisizza otya osangayo omuddu nga yetabuuza bantu ate ayagala bamubuuze osangayo omuddu nga mwana wattu wabboggo abantu ababogokera abantu mwana wattu abakandula bukanduzi ate nga yayagala boogere naye mu njogera esinga okuba nga nzikakkamu mu njogera esinga okuba nga nnungi bw'oba oyagala abantu bano bakuyise bulungi naawe faayo obayise bulungi kubanga tugamba nti aljaza empeera min jinisi l amal mwana wattu ekuweebwa oba ogifuna okusinziira ku kigero ky'enkolayo oba okusinziira nayo nga bw'okoze otya nga naawe bw'okoze bwe weeyisa obulungi abaddu bajja kukuyisa bulungi bwe weeyisa obubi naawe bajja kukuyisa bubi bw'oba mukyala bw'onoomuyisa obulungi mwana wattu naawe wajja kukuyisa bulungi bw'anaaba mukyala n'ayisa bulungi bbaawe naye ajja muyisa bulungi ne bw'anaamuyisa obubi bw'anaamukandula bw'anaamuvumanga naye ajja kumuvuma kubanga enneeyisa mwana wattu esaana okuba nga etereera ku sayidi zombi kuba bye twagera ku mulundi ogwo twagamba nti al islam kye bayita obusiraamu n'ekiyitibwa empisa mwana wattu qurana jamian biba birongo tebyawukana omusiraamu tabeerawo nti musiraamu nga talina mpisa wabula empisa n'obusiraamu mwana wattu bitambulira wamu ekimu bwe kibulawo kitegeeza n'ekya tekikola ki tekiriiwo bwe kibanga mwana wattu olina obusiraamu oteekwa okuba nga olina n'empisa so tulongoose empisa zaffe kubanga emu ku nsonga
ezirika ejjana nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatugamba nti abange bwe yabuuzibwa bamubuuza nti ya rasulallah owange omubaka wa allah ma aktharu ma yudkhiru nnas aljanna kiki ekigenda okusinga okuviirako abantu abangi allah abayingiza ejjana allah abawa ejjana faqala alaihi salatu wassalam omubaka wa allah nayanukula n'agamba nti yagamba nti taqwa allah kutya allah wa husnul khulqi n'okuba abantu ab'empisa empisa mwana wattu kimu ku nsonga ezigenda oviirako abantu okuba nga bayingira ejjana y'owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam natugamba nti yagamba nti innal mu'mina yagamba mazima ddala omukkiriza ono omusiraamu ono yagamba nti la yudirika agenda kubeera nti mwana wattu la yudiriku bihusni khulqihi agenda kusinkana oba asobola okusisinkana kikyasobola okusinkana yagamba nti bihusni khulqihi olw'empisa ze ennungi z'alina olw'enneeyisa ye ennungi gy'alina asobola okuba nga asisinkana daraja الصائم القائم yagamba nti allah asobola okumuwa empeera oba n'amutuusa ku ddaala ly'okuba ng'omuntu asiibye era ng'ayimiridde ekiro n'akola atya n'asaala lwaki alituukako lwakubeera nampisa kati asobola okufuna obulungi obwo oba omuntu ng'eyasiibye oba omuntu ng'asaala ekiro lwa mpisa z'alina idhan ibadallah abanga baddu allah subhanahu wa ta'ala tulongoose empisa zaffe olw'ensonga empisa mwana wattu kimu ku ebyo ebyebbeeyi وقال عليه الصلاة والسلام ناقام مكة محمد عليه الصلاة والسلام يقام أنت أنا زائم يقام أنت شنو تسوبيلا إلى انتكك سمى سورة الله سبحانه وتعالى يقام أنت وبيت في أعلى الجنة يقام أنت ريان نيومبا يريم الجنة يا وقلو يريم الجنة يا وقلو نينغ يعني يقام أنت لمن husna yagamba nti liman hasna khulquhu eriyo omuntu yenna alongoosa mwana wattu empisa ze eriyo ennyumba eri mu jjana allah subhanahu wa ta'ala eya waggulu naye nga yaani agambye alayhi salatu wassalam liman hasna khulquhu eriyo omuntu yenna alongoosa mwana wattu empisa ze idhan ibadallah tufeeyo okuba nga tulongoosa empisa zaffe eyo nayo n'amaka gamu ssatu mu bufunze katugikomye awo kimu ku bikola ebiriko empeera nga nnene ekyokulongoosa enneeyisa zaffe n'empisa zaffe n'amaka gamu nnya omwalimu yagamba nti rahmatu okusaasira alkhalqi ebitonde washafaqatu bihim wamu n'okuba nti mwana wattu olumirirwa ebitonde ebyo obirumirirwa obisaasira olina obulumi gye biri nga mwana wattu owulira mulinga ngati ebitonde bino lwaki biri bwe bityo kati alayhi salatu wassalam ekyo nakyo kyali kimu ku bitendo bye kye yalina alayhi salatu wassalam allah yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin allah mugamba nti sikutindikangako sikutumangako okujjako ng'oli musaasizi eri ebitonde kati alayhi salatu wassalam yalina obusaasizi obutagambika eri ebitonde ebyenjawulo eri abantu abakulu eri abaana abato eri ebisolo alayhi salatu wassalam yali musaasizi naffe tulina okuba nga tukimukoppako naffe tubeere nga tusaasira alayhi salatu wassalam n'atugamba nti wa innama abange mazima ddala kituufu wa innama mazima ddala yarhamullah owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala asaasira owekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala asaasira min ibadihi mubaddu be baani allah basaasira arruhamaa allah subhanahu wa ta'ala asaasira arruhamaa abantu abasaasira nabo allah subhanahu wa ta'ala abasaasira bw'obanga mwana wattu oli muntu mukulu n'osaasira abaana abato n'osaasira mwana wattu abo abali mu ngeri ey'okusoomoozebwa mu ngeri mwana wattu erabikanga ebakutte balina embeera gye balimu nawe noga nti omusajja ono omwana ono omuddu ono mulwadde naye nga talina buzibusozi mutwala mu ddwaliro kuba mutima gwo gusaasira oga nti kamuyambeko kamutwale kamukolere kino n'osanga omwana omuto bambi abutaabutana bambi asobeddwa ayagala kusala kkubo noga naye omwana ono wakati mutima gw'obusaasizi ogwo n'ekisa noga nti kamusaasire mbeere nga mwana wattu nkola ki mbeere nga musaze ekkubo muyambeko bambi nakakawulira essanyu mulyoka omuyambye oba mukadde asobeddwa motoka zinja teziggwayo ate nga wandisobodde nga ggwe okubeera nti aga kamuyambe asobole okuba nga kuuka atuuke gy'alaga so obusaasizi mwana wattu bukubirizibwa gye tuli era kimu ku bikolwa nga mwana wattu bya bbeeyi kubanga okusaasa kwa allah
subhanahu wa ta'ala fenna tukwetaaga okubeera mu abo abasaasirwa. Alayhi salatu wassalam natukuza mu hadithi endala natugamba nti abange irhamu man fil ardi, musaasire ebyo ebiri mu nsi mubisaasire, musaasire abo abali mu duniya abali mu nsi mufeeyo okubanga mubasaasira. N'agamba nti yarhamukum man fis sama, abasaasire oyo ali mu ggulu, ala wa huwa subhanahu wa ta'ala, nga yowesibwa Allah tabaraka wa ta'ala omusaasize ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Naawe saasira b'owangala nabo, saasira abantu b'okolagana nabo, bw'onooba saasira Allah subhanahu wa ta'ala naawe ojja kubeera nga akusaasira. Obusaasizi buno bwolekerwa mwana wattu tubwolekeza eri abantu n'eri ebisolo, n'ebisolo bisaasire birumirirwe nabyo biyise mu mpisa mwana wattu esinga okubanga nnungi. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala naawe ojja kubeera mu abo basaasira, naawe ojja kusaasira olw'ensonga naawe olina obusaasizi. Amma abantu okubanga tebalina mutima gwa busaasizi, Yesu lwaki bakola ebikolwa ebyewuunyisa, Yesu lwaki bayisa abantu mu mpisa mwana wattu esinga okubanga nkaawu, esinga okubanga nzibu, olw'ensonga tebakyalina mwana wattu busaasizi. Omuntu omukulu takyalina busaasizi eri mwana muto, omuto naye omusanga tasaasira bantu mwana wattu bakulu. Mu ngeri ezo ez'enjawulo obusaasizi ne bubeera nga bubuzeewo. Buli obusaasizi obubulawo Yesu lwaki tuwangaalira mu mbeera mwana wattu enkaawu, mu mbeera esinga okubanga nzibu, olw'ensonga naffe tetukyagala kusaasira bantu. Ekyo nakyo tukikomezaawo, kimu ku bikolwa ebiriko empeera nga nnene. Ekikolwa namba 65 yagamba omuwalimu hubbul khair, hubbu al khair lil muslimina, baganda bange okwagaliza baganda baffe abasiraamu, obbaagaliza obulungi. Amakulu weeteekemu ekitendo, weeteekemu embeera y'okwagaliza banno bye batera okuwandiika yagaliza ofune n'ebirala. Kati okwagaliza kimu ku bitendo oba kimu ku bikolwa nga kiriko empeera nga nnene, naye osanga omuntu nga wallahi talina mutima gwagaliza banne, era ng'azimba omutima, era ng'awulira omutima gwe ng'agala kwabika. Naku zino bagamba alina akasajja ku mutima, ng'awulira muli aga nti lwaki oyo afunye ekyo, so nga obusiraamu tugamba kirala. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti la yu'minu ahadukum, omu kummwe tagenda kuba mukkiriza, omu kummwe tagenda kuba musiraamu omujjuvu w'obusiraamu, omujjuvu w'obukkiriza. Yagamba nti hatta, okutuusiza ddala, okujjako nga yagamba alayhi salatu wassalam hatta yuhibba al akhihi, okutuusa lwanaayagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi, ekyo muli kyawulira ng'akola ki, nga naye akyeyagaliza. Kyoyagaliza kyo kyolaba muli okyeyagaliza, kyagalize ne muganda wo. Lwaki yagamba muganda we? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekidini atugamba mu suratu Hujurati, Allah atugamba nti innamal mu'minuna ikhwa, mazima ddala abayitibwa abasiraamu, abayitibwa abakkiriza ikhwa baba baluganda. Kyava atugamba nti fa aslihu bayina akhawaykum, mulongoose wakati w'oluki, wakati w'oluganda lwammwe olwo. Kati ekimu ku bikola bye tukola nga tulongoosa kwe kubanga twagaliza, kwe kubanga twagalana. Kati mu kwagaliza era osanga abantu abagamba nti omusajja bamutane ati oyo anjagala atanjagaliza, nga takoma kumugamba nti Sulaimaani nkwagala, naye nga bw'amanyayo ekirungi owange oliridda wambadde nkwagala ku wano, kiseeza nti agenda amwagala ate amwagaliza n'ebirungi bikole ki, bidde gyali. Naye subhanallah osangayo omuntu nga tayagaliza. Alayhi salatu wassalam atugambe nti la yu'minu ahadukum, omu kumwe tajja kuba musiraamu waddinama ddala muganda wo. So tolemesa bulemesa munno, oyagala ozimbe ku nnyumba ennungi ne munno kimwagalize naye asuleko obulungi. Bw'oyagala mwana wattu omulimu omulungi gumwagalize, oyagala omukyala anyirira naawe mwagalize munno. Ne subhanallah muddu omu yabuuza ekibuuzo banga litambuddemu, yabuuza nti seeka eriyo ku dduwa gye nnyinza okukozesa, nina omukyala mwegomba naye ate naye aliko amwogereza, ewaliwo eyansookayo, kati eriyo edduwa gye nnyinza okukozesa omukyala ono amugaane ayagale mu nze, Allah amukyusa omutima ayagale nze?
so hadith eyo tugamba nti nedda yegaliza muganda ga nti Allah muteremu omukisa bwe kigguka alhamdulillah bwe kiba tekiggusa ojja kukola ki naawe obeerenga mwana wattu mwana wattu munno muleke yeegazaanye abeerenga atuukiriza era kiba mu kwagaliza okumanya nti munno aliko poloti gy'asasula oba gy'ayagala okugula owulira agoba akyamatiza omusajja nti owange nina obukadde 15 ga nti njagala 15 kale kanyongereko kati gwe tojja n'okola kiremya noga nti akuwa mmeka 15 nkuwa 16 kashi 16 kashi oba omulemesezza munno tekikkirizibwa albayi'u fi bayi akhi okugula mwana wattu bukula kwa muganda wo sooka omuleka amalirize amatize omusajja kale kikole kigaane tibamugobye biganye naawe olyokojje naye abantu tukola kiremya ku bannaffe ne tubalemesa so okwagaliza kya mu busiraamu buli lw'oyagaliza naawe Allah subhanahu wa ta'ala akuteerawo amakubo naawe Allah akuggulirawo naawe Allah akugondeza ebibyo naye buli lw'obeera n'omutima nga toyagaliza naawe tebajja kukwagaliza naawe tejja kubaayo mwana wattu akuteerawo mbega nti gundi ono lwaki kuba omutima gwo si mulungi so tufeeyo okuba mu abo abaagaliza baganda baffe okubaako nabo we batuuka oyagadde okole ne muno mwagaliza akole naawe oyagadde okubaako woofuna kaddiro okafunye kagalizeko n'omulala bwosobola omusheyalingirako musheyalingireko alayhi salatu wassalamu atugamba nti man istataa minkum abange yenna asobola mummwe ayanfaa akhahu asobola okugasa n'okuyamba muganda we yagamba nti faliyafal akikole yenna asobola okubaako kyoyamba n'okugasa ku muganda wo mu ngeri yonna please kikole mugase mu ngeri yonna gy'oba osobodde asobola okubanga omulala muvubuka talina mulimu ate gwe osobola omuyigiriza bwe babajja muyite wene towange jangu oba omugasizza osobola okulagirira wali gye bagaba emiti wange genda waliwo ekizimbe kye batandise nawe oyinza okufunayo ogw'okupoota genda oba omugasizza man istataa minkum yenna asobola mummwe ayanfaa akhahu okugasa muganda we n'okuyamba muganda we mu ngeri emu oba endala faliyafal abeere ng'akikola so obusiraamu tukwiza kwagaliza bannaffe kubaagaliza mwana wattu bulungi naye mulimu ebizitowa n'ebikaluba naddala ng'okugamba abakyala nti mwagalize ku bakyala bannammwe Allah akuwadde ofumbiddwa omusajja ate bakyala banno gye musalira ku muzikiti gye muwangaalira bambi babundabunda balaajana tebalina basajja mwagalize nti owange nze bba wange gyali kamugambe ndabo oba anaakola ki anaakuwoowa naye ekyabakyala subhanallah baga nti ate kisoboka byonna tujja kubikola naye awo nedda sisobola sobola omuwa olugoye lwange nsobola watalina wakusula nsobola owiya naafuna waasula naye ku musajja nedda ekyo kikalubyemu so nga wandi muyambi noga nti wandi muwooye ba mukwano gwange talina musajja ate nze mulaba ate atya Allah naye ekyabakyala era mubyosinga obbaluma ne bwoba omwoyo bwoyi mukwano gwe ekyo kikutabula naye kale yandifunye neera mukwano gwange kuba omuntu agenda nti kanfune mukwano gwe oba oli awo basobole okuba nga bajja kukwatagana aba bakwatagana naye wa era ga ekyo kyonoona omukwano so ithan okwagaliza kimu ku ebyo ebyebbeeyi era ebikulu omusiraamu byoteekeddwa okuba nga mwana wattu ofaayo obiteekeko essira bw'oyagalize banno sooka oyaziine
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. oluvannyuma lw'okwaziina tubale tulabe ekikolwa ekimu ku ebyo ebikolwa ebiriko empeera ennene kyetugambye nti hubbul khair lil muslimiina, okwagaliza obulungi okubeera nga budde eri abasiraamu. wabula netwabeera mu abo ate bazimba mutima, ate banyiiga olw'okuba waliwo ekirungi muno kyakoze atya ekyafunye. omu ku balimu yagamba nti bwagamba nti muno bw'abanga afunye ekirungi tomukwatibwanga nsaalwa. lwaki? olw'ensonga yagamba nti fa innaka la tadri, olw'ensonga gwe tomanyi maatha akhadha allahu minu, kiki Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamugjeeko okumuwa ekyo kyalina. abantu boolaba balina be batuuseeko bayise mu kusoomoozebwa okutagambika, basanze challenges ez'enjawulo mu bulamu bwabwe. kati osobola omusanga waali ng'olwaleera afunyeeko waatebenkerera, afunyeeko embeera ennungi n'omwesiimisa ate n'omukwatibwa n'ensaalwa, walakin wa anta la tadri, nga gwe tomanyi maatha akhadha allahu minu, kiki Allah kye yamugjeeko. then n'atugamba nti wala tahzan, era tonakuwalanga idha akhadha allahu minka shay, Allah bw'abaako kyakugjeeko watonakuwala. naga nti daiman qul alhamdulillah, ebiseera byonna gamba alhamdulillah, olw'ensonga tomanyi maatha sayutika Allah, tomanyi ki Allah kyagenda kukuwa, tomanyi ki Allah kyagenda kukugabira. ebiseera ebisinga Allah subhanahu wa ta'ala atujjako bye twagala, oba ffe bye tulabanga bye birungi tuli, atuwe bye twetaaga. kuba mu nsi mulimu ekitungo okyagala bwagazi, nga you can stay without it. osobola okubeera nga tokola otya yedde nga tokirina, osobola okubaawo obulamu ne butambula. kati ne wabaawo ate ekirala nga kyo kyetaago la budda minu, nga kyolega twegala okyetaaga kirina okubaawo. kati Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubaako kyakuggyako olw'okuwa mwana wattu ekisinga. tutuuseyo lwakugamba nti munno bw'abaako ekirungi kyafunye tomunyiigira, ola saba Allah amuteeremu baraka, saba Allah akimuteeremu obulungi, saba Allah abeere nga akimwanguyiza. naawe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ajja kukuwa, naawe Allah ajja kukuwanisizaamu akuwa ekikyo. leka kunyiigira mwana wattu bintu bya banno Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde, kubanga mulimu n'okubanga omuntu atagaliza banne, mubaamu n'okubanga si mumativu n'okusala kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah huwa alladhi yarzuqu, Allah yagabirira abaana Adamu. kati ate munno Allah aliko kyamuwadde, ate gwe n'onyiiga. lwaki onyiiga? seza nti obwonga onyiigira Allah yakimuwa, era okunyiigira ono oba okoze ensobi n'okwanga tomwagaliza obwanga, lwaki yalina? Allah subhanahu wa ta'ala ye yasalawo kuba yagaba, yalabanga ekyo ekintu kimugwanira era kimusaanira. Allah alina n'ensonga nnyingi lwaki asazeewo okukimuwa omuddu oyo. kati so faayo obeere nga tonyiigira muntu, wabula beera ng'omusabira Allah tabaraka wa ta'ala Allah kimuteeremu obwangu. okusinzira kadde lwesomyeyo nga kimu oba bibiri. ekisembayo oba ekiddirira ekisembayo olwaleero kiba n'abankaaga mu mukaaga, yagamba nti al hayau, ekimu ku bikolwa nga nabyo nga kiriko empeera ng'omuddu akifunamu obulungi. yagamba nti al hayau ensonyi, omuntu okuba naki n'ensonyi kikolwa mu bikolwa mwana wattu ebirungi. era osangayo mwana wattu omuddu nga anenya munne olw'okuba naki n'ensonyi. alayhi salatu wassalam yatugamba nti ebimu ku ebyo byeyasisinkanawo mu bigambo by'abannabbi ebyasooka oba mu bubaka ebyasooka, mwana wattu bagambanga nti idh lam tastahi, bw'oba tokwatibwa ki ensonyi, nga gwe muli tosonyiwala, toyinaamu kafansonyi, toyinaamu yadde empeke y'ensonyi, bagambanga nti fasna'u ma shi'ita, kola ekikoze eki, kola kyoyagadde, kola gwe kyoba oyagadde, bwa tosonyiwala, oli fuli kola. bwaba toyina nsonyi n'enkofiira yaffe n'ekkanzu yaffe yimirira ku kkuba ofukaawo, kuba toyina ki, toyina nsonyi, bwe tosonyiwala, gwe kola kyoyagadde. anti toyina nsonyi, yogera ebigambo by'oyagadde, wemula, anti toyina nsonyi. fasna'u ma shi'ita, naye alina ensonyi ajja kutya okubyogera, ajja kutya okukola ebikolwa ebiswaza obusiraamu nga nebimuswaza, kubanga alina ki, alina ensonyi. kati ensonyi mwana wattu zambukkiriza. era alayhi salatu wassalam yasangako omu ku basahaba nga mwana wattu omusajja anenya munne, era ti gwe lwaki olina ensonyi, naawe ensonyi zasukka. kyabamugamba nti da'ahu, munno kola ki, muveeko, munno muleke
ensonyi zino z'omunenyeza za mubukkiriza kitundutundu. Era nga bwe twagambye nti empisa mwana wattu zitambula n'obusiraamu birongo, wakadhalika alhaya, era n'ensonyi nazo mwana wattu zitambula n'obusiraamu era kitundutundu ku mpisa ezitatera kusangika omuntu okubaako n'ensonyi. Ati nzaakola ekyo sonyiwalako, ati nze kinkwasa ensonyi, siyinza kuddamu muntu mukulu bwentyo, siyinza kumutyoboola bwentyo. Lwaki? Olinamu ku nsonyi. Kati ensonyi zongera okuwunda empisa zo, zongera okusitula n'obeera mu bantu abalina empisa kuba olina ki? Olina ensonyi. Tulina okukwawula ebigambo bino bibiri. Waliwo kye bayita ensonyi n'amaki n'amansonyinsonyi. Amansonyinsonyi si bisonyi amaaso, kubanga okuwasa jaiz kikkirizibwa. Kati ze bandaba batya nga mpasiza ago mansonyinsonyi, okubeera nti mwana wattu okola ki? Owasa oba okulya emmere, bandaba batya nga ndya emmere, ago mansonyinsonyi. Mulimu ebyo nga tebiteekeddwa kubaamu, tewali tebaziyita ki? Tebaziyita nsonyi, wabula ebyo bikolwa mwana wattu nga bivumirirwa era nga bigaanibwa. Alayhi salatu wassalam yagamba nti alhayau, kye bayita ensonyi, la yaati illa bikhairin, kimanye nti ensonyi tezirina kabi konna kezireeta, okujjako zireeta birungi biki? Birungi byereere. Omuntu gy'akoma okuba n'ensonyi mwana wattu zimuleetera ebirungi, atuuka ku birungi olw'ensonga alina ki? Alina ensonyi. Ne kati omusajja omukulu tasonyiwala, omusajja onaayogera bw'atyo n'akola kino, ne bwe guba mulimu olw'okuba toyina nsonyi ojja kweyisa nga bw'oyagadde ku mulimu ogwo, odde mu bakama abo mu nziramu etasonyiwala, bamalize nga bakugobye. Lwaki? Lwa butaba na nsonyi. So faayo obeere nga oli mu abo abalina ensonyi. Alayhi salatu wassalam n'atugamba nti arba'u, ebintu bina min sunani almursalina, yagamba nti biri mu ebyo mwana wattu mu nkola z'ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bye baali balina. Naye ekimu ku byo yagamba nti alhayau, ebimu ku bitendo byabwe baali ekibayita ki? Ensonyi. Alhayau mwana wattu bitendo mu bitendo mwana wattu ebyababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala abeemu n'ensonyi, yateekemu ensa. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuuya ku baana bawala ababiri, nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam be yasinkana ku luzzi nga bagenza okunywesa ensolo. Bwe yatuukawo yasinkana nga mwana wattu abaana bawala abo nga bali wali ku mabbali beteekamu ensonyi. Tuli baana ba buwala, batula batya mu nsindika kano, twesikana abasajja eno, abasajja abateekawo basika ekikonde nange nteekayo, ne baga nti nga balina kuyimira wabbali bakole ki? Balindirire abasajja bamalirize okunywesa nabo bagende. Kikolwa ekiraga ensonyi. Naye subhanallah, olwaleero osanga omukyala ng'avuganya n'abasajja, musajja weyenyiga n'omukyala naye yenyigawo, naye bo mwana wattu balina kye bayita ensonyi, nga mwana wattu basonyiwala. Era n'engeri endala yeeyo mu kaseera nga mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala atumye omukyalo ono nabiyullahi yali Shuaibu nga atumye muwala w'omu akole ki? Akomewo ayite nabiyullahi Musa agenda amusasule. Nadda n'amugamba nti inna abi, munnange nno taata yad'uka, taata waffe akuyita. Taata akuyita. Lwaki akuyita? Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, akusasula empeera y'okutuyambako n'otunyweseza. Bo bwe baddayo eri taata we bamubuulira, taata lyo notusanze muzira kisa, abadde bwati ne bwati, atuyambyeko. Nti yani omugende mumuyite, ne bamuyita ajja abeere ng'akola ki? Ajja abeere nga mwana wattu bamusasula. Naye Allah yagamba nti omu najja tamshi ala istihya, yajja atambula naye mu ngeri ey'ensa. Ne mu kutambulako kulaga nti omuntu ono alina mwana wattu ensonyi. Kati neddala okutambula okw'abakyala, okusanga omwana ow'obuwala ng'atambula bawunsi, ng'atambula abuukabuuka, ate omukyala ono mukikula kyono. Lwaki? Talina nsa, talina nsonyi. Songa ensonyi tugambe za mbukkiriza, era kimu ku ebyo ebitendo ebyatendebwa n'ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Balina ekirala ky'okuba nti alhaya, balina ensonyi. Yagamba nti wasiwaq, balina n'okusenya, wannikahu, wamu n'okuwasa. Mu bitendo by'ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala mwalimu okuba n'ensonyi, mwalimu okusenya, ne mbamu n'okukola ki? N'okuwasa. Naye osanga n'omusiraamu ekitendo ky'okusenya mu butuufu ng'akasenya kamuyisa bubi, ate ekyo kibi.
ekyo kibi. Omusiraamu tatera okutendebwa na kitendo bwe kityo, obula omusiraamu alina okuba omuyonjo. Alayhi salatu wassalam bwe yaddanga ewaka oba mwana wattu mu mbeera ze zonna yali wakukola ki? Yali wakusenya. Hatta yuqaalu kigambibwa n'okugambibwa ne mayiti ye alayhi salatu wassalam bakisinkana nga erimu omuki? Erimu omuswaki. Subhanallah, kiraga nti yali mutibwa kubanga ayonja akamwa. Bwe yatugamba ekikolwa ky'okusenya marudatu lirabbi, kisiimibwani? Allah subhanahu wa ta'ala akisiima. So faayo bere olaba abantu bakyagala bakisiima. Muntu ng'alina akamwa ke nga masha Allah, ng'omuntu tayinza kubeera awo nagati nga mu kwogerako oyogera noono naye ng'atunudde empulira byogera genda mu maaso. Lwaki atunula ebbali? Olw'ensonga akamwa kaki? Kawunya, kamwa si kalungi. So omusiraamu bannaye n'okusenya tutambule nabyo naffe tubikoppe. Osanga omusajja omusiraamu akomplaininga ng'awoza simanya mukyala wange takkiriza munywegera, wamma senga tekikkirizibwa nga tekikkirizibwa mu busiraamu. Musajja okunywegera muki? Mukyalo tekina mutawaana. Kyalyoka agamba naye ngozi owange ansindika eri, naye oyo akomplaininga ng'akamwa kacaafu, afuuwa sigala, nolwemusanga ameketa obukoola, omusanga subhanallah tasenya tabadde wakuma kusenya, kati ate bambi aleeta akamwa eri omukyalo, omukyala n'agasindika eri. Aba mutuufu, yitiriza okukola ki? Okukayonja n'okubanga mwana wattu osenya. Ng'obudde waffe buweddeyo nga tumaliriza gye nakulira mu kyalo eyo, lumu tuba tutambula tusinkana abaana bawala nga tubamanyi ba ku kyalo, nga waliwo bwe babuuza naye kati abange Kawunyira mumulabyeko? Kawunyira olinaga nti Kawunyira agenda ku nsi kuba olwakati mukamanya kati kebata Kawunyira kawunya nnyo. Kati ffe twasooka kulowooza nti kakola atya, kabuuza naga nti gundi nagera erinnya lye. Subhanallah, ng'ategeezaamu muntu nti awunya, kati so kyamuyitaani Kawunyira. So baganda bange ekyo kiba kitendo kibi okitendwa n'omusiraamu, kuba obusiraamu ddiini ya buyonjo mu bantu Allah bayagala. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Allah ayagala abantu abeenenya era Allah ayagala abantu abayonjo. Mukkirize tukomaawo, nsuubira biidhinillah nti olwokusatu olujja yejja okubanga darusu yaffe esembyeyo tuyingire omwezi gwaki? Gwa Ramadan biidhinillahi tabaraka wa taala. So ebyo lwatu bikomezaawo bakubiriza tekyalwakuna kwoyo abadde omusibi mwezi gwa Shaaban oba n'okuva emabega nga musiibi okkirizibwa okugenda mu maaso n'okukola ki? N'okusiiba. Amma gwayagala okuwoomingira Ramadan n'okwekyekinga mulabira Ramadan oba nyimiridde ntya